Akahungezi k'eggulo minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja yakamaliddeko mu disitulikiti y'e Kayunga ng'atawuluza enkaayana wakati w'ekereziya n'eddwaliro abamaze ebbanga nga bagugulana olw'ettaka. Ettaka eryogerwako liriko obugazi bwa yika 2 era ono olwatuuse basookedde mu kafubo mu ofiisi ya RDC akatakkiriziddwamu bannamawulire. Olubadde okutandika okulambula ettaka abakristu omubadde ne ssentebe wa NRM e Kayunga Moses Kalangwa balabiddwako nga bawanyisiganya ebisongovu era waliwo n'abayozezza ku mmunye. Okusinziira ku minisita, ekereziya ekyapa kyayo kiraga nti kiri wakati mu ttaka ly'eddwaliro ng'agamba bano baasasulwa mu mwaka gwa 1965. Tukakasa ti kereziya yasasulwa kubanga mu myaka egy'enkaaga tewaali bino bya bulyayo bize ennaku z'ensene ne zigwereyo mu bbanga. Wano alagidde ekereziya okwesonyiwa ettaka ly'eddwaliro era n'alagira ab'eddwaliro batandike okulikozesa. Badde bakole emirimu UPDF brigade gye bakola nayo contract okukikola bakikole ne RDC abawe security embala. Twali twayimiriza enkola yali wano nga UPDF ejimba ekikomera ky'eddwaliro naye olunaku olwaleero minisita atugambye ng'amaze okutunula mu biwandiiko byonna tewali nsonga lwaki enkola ezo zikyayimiridde. Suubi Simon Mpoya akulira akakiiko k'eddwaliro atubuulidde ng'ekereziya bwe badde etuulidde enteekateeka y'eddwaliro ey'okuzimba ekifo awajjanjabirwa abalwadde ba Nalubiri. Wano tusuubira okuzimbawo eddwaliro ery'aba Nalubiri abasikosero ekyo twagala okuteeka mu kifo kino kyennyini kye tulimu ne training center ey'abasawo wano wennyini. Ye Godfrey Katumba Ssaabakristu atubuulidde nti ng'ekereziya tebamatidde na nsala ya minisita. Senga abakatuliki tetuwakanya nkulaakulana na kuzimbira abalwadde ba sikoserozi wano nga bwe bagamba. Naye tubadde twetaaga obwenkanya mu nsonga eno kubanga kirabibwa n'omutaayonka. Eddwaliro lyali likuba wano lyasiba ettaka lyawo ne lirigazeetinga wano ne lirekawo ng'era limanyi nti wano wa kereziya. Akatundu kano akoogerwako kaali nganze chairman eyali atwala ekitundu kino era nakati ng'ONRM kaali kalimibwamu basawo. Tewabangako nsaba oba waliwo omukatuliki yenna eyali asabiddeko wano mu kereziya ya wano ng'ebagamba aveeyo. Tekibangawo, tewabangawo oko kyaki kereziya. Kati tekimanyiddwa oba ab'ekereziya banaddukira mu mbuga z'amateeka okwekubira enduulu ku nsala ya minisita oba nedda.